Yes, wetwogerera Mickey Wine ne Dax Vibes babakutte. Babakwatidde ejjinja nga bava ku show. Mickey Wine, Dax Vibes wetwogerera bannange babakutte. Babakwatidde ejjinja nga bava ku show. Tegeera babakutte era wetwogerera bali jjinja kati je babakwatidde. Mickey Wine ne Dax Vibes wetwogerera babakutte bannange. Twebereremu. Dax Vibes Mickey Wine babakutte. Babakwatidde ejjinja nga bava ku show. Ko masawo nkuwa katambi era nga abaana n'abulidde nga buli omwaka yana kintu kimu DPC Mulamba. Kakati abantu abatunuulira ebintu oba abalengera ebintu ababirengerera wala, omwana avuddeyo n'agamba nti Museveni ono gwe mulaba nti omusajja oyo amanyi engeri gy'azannyamu obuzannyo bwe, nti okukwatibwa kwa Dax Vibes ne Mickey Wine nti temulowooza nti kya bulijjo, nti ayinza okuba yakikoze kutusika eriyo, nti jjukira olunaku olwaleero tuyina kubanga tusinkana wali Makerere Kavule okubanga tukola olusisinkana Ssenzigu olugobererwamu okubanga tulonda ssente ezo za campaign, nti mulowooza okukwata ababiri abo nga akimanyi bulungi nti bonna baganda ba Bobi Wine, si kubanga ate kutataaganya mbeera. Kyensinga okumanya General Museveni muzanyi wa diversion mulungi, asobola okutuzanyiramu diversion muffe kennyini n'atuzanyiramu, naye ng'ate munnaye akimanyi bulungi ate abantu abo tetusobola kukola ki kubalekerera. Mukimanyi bulungi olunaku lw'olwaleero mobilization egenda okutandikawo yakubanga twekolamu omulimu okulabanga campaigns ffe kennyini tugenda kuzikola ki kuzisponsoringa. Okitegeera kati akimanyi bulungi olunaku lw'olwaleero lwe bagenda okuggulawo akajji abantu tusonde ssente bannansi abalina pain kuki ku mitima. Naye ate munnaye ku ssaawa yemu n'avaayo n'akulaga nti bakutte muganda wa Bobi Wine bonna babiri babakutte ekiro ekikeeseza leero. Kikyagezaako okulaga ayagala divertinga emidiya eno mu bintu bibiri, tubeere nga abamu tugamba free Dax Vibes Mickey Wine, okitegeera nga neeri bwe tuli ku nkola yaffe ey'okusonda akasente akagenda okubugenda muki mu campaign ze tugendamu 2026. Mukimanyi bulungi NUP tetulina support yonna, ne munnaaye ffe kennyini bannansi fe abeekolamu omulimu ogwo. Mukimanyi bulungi nti General Museveni yali agamba ekibiina kya NUP kisponsoringibwa bazungu, ne munnaaye ku mulundi guno twagala okumulaga nti tewali bazungu basponsoringa kibiina kya NUP okujjako bannansi fe abalina pain mu abalina pain fe abeekwatakwata ne tuyimirizaawo ekibiina kya National Unity Platform. So just twagala Museveni akalira akakole ki akawulire. Sayogedde ensonga nonno, ensonga eyo nkulu era eri migumba kubanga bamanyi nti eno famire era bwe bakwata ku famire definitely omuntu kiba kimukyankalanya. Nga tuvuddeko waliwo omwami alina obubaka agambye nti Oweekitiibwa Ssebo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, njagala obubaka bwange buno neŋŋamba otyo munnange obubaka kamputuwaleyo gwe kennyini bwomuwe tuwulire bubaka ki obugenda bwa mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwami Kyagulanyi, Mr. President w'abantu, ngezaako okwagala okubeera nga nnyongera okukujjukiza nti wano kakati essaawa zino olutalo lw'okukyusa ensi oba olw'okuleeta emirembe mu nsi olulwana naye nga tolulwanyisa na mmundu, ogezaako okukozesa amateeka nga bwe gagamba amakulu nti nakalulu, naye
neetaaga okujjukizaamu emabegawo katono nnyo kubanga oteekwa okubanga ggwe oluusi oba oli awo tewaliiwo oba waliwo wali muto naye kati ate ffe abaali abate ddala nga tutegeera tolina kye twalaba. Mwami Museveni ng'agenda mu nsiko oba we yagendera mu nsiko okulwanyisa Obote, waliwo ebibinja ebirala era ebyali birwanyisa Obote ebyagenda mu nsiko era birwanyisa Obote. Ekimu ku ebyo waliwo ekyakulemberwanga Kayiira. Ekyokubiri ku ebyo waliwo ekyakulemberwanga Nkwanga, bwe baayitanga Nkwanga. Walingawo Freedom eya Kayiira. Kakati kyengezaako kwagala otegeere mu ekyo, bano boolaba abajja bateekawo obubiinabiina obulwanyisa obwali badde bulwanyisa ate gwe baagala okujja mu ntebe ate ne bubanga bulaga lwatu nti bulwanyisa ggwe. Kiba kitegeeza nti balabye amaanyi agasinga okuba amangi ennyo ate oli si yakola ki, si yagalina, bo balabanga munafu ate kati ggwe ow'amaanyi gwe baagala okulwanyisa. Naye ekyo bakikoze mu bubi, bakikoze na mutima mubi, ekyo tekikumalaamu maanyi kubanga bingi ogenda kubiraba. Oyinza n'okuba kino kankikugambe nga si ggwe ogenda okuggyako Museveni, nga wajja kujjawo abantu abalala. Kati kankugereze nga bw'olaba wajjawo omu ku bajaasi Tito Okello Lutwa n'ajjako Obote ng'amaze okulaba nti oba bw'anajjako Obote nti Museveni ayinza okuggwamu amaanyi oba n'atya. Kakati wajja kujjawo ba Tito Okello ate bajje kaani Museveni, wayinza okujjawo osobola okujjako Museveni oba kisobola okupangwa. Ebyo olina okubeera nga okola ki, obimanya n'okubirowoozaako, naye ng'amaanyi g'abantu tolina kugeerabira. Ngezaako kugamba osabiranga ensi oluvannyuma lw'enkiiko zonna z'okola n'ebitonde bya Katonda byonna ebiri mu nsi, ng'osaba dayirekiti eri Katonda. Ekintu ekyo mukyerabira nnyo bannabyabufuzi, naye kati nga ffe abamaze okulengera tugezaako okubeera nga tubajjukiza. Nyinza okuba ng'ebigambo byange nga njogera kuno na kuli oba mbikoonyeeko, naye ndowooza omugezi asobola okutegeera kikyembadde ntegeeza. Atuvuddekeyo munnange omugagga atabuse. Atabukidde abamwasamira anti munnange abagagga bo yenjogera yaabwe mukambwe bitya era nga awanda muliro. Twogera ku mugagga wa Penny ffenna gwe tumanyi abasinga obungi era Sky Pins is closed. Ababanja mugende mu media basasule, temutulirako mazi mulinga amatako kyoka nze nga baviza mulinga eminyo ngenda kubeera nga newozaako buli kiseera mulinga amasira g'abanyamwe tumba waavu. Tugenda kubeerako ebipakaddi anti munaye ntya media nyoka amazi. ntya media nyoka omuliro. Ntya media njityako ki? Media yankolera sente mulinga amatako. Imujja sigalawo nga mwogera ebyo temusobola kunfuna ekyo mbasibako sente mulinga amatako. Buli kimu tukikoze mwaga tufuula abasiru mwaga tufuula abadongo. Singa tuvuddekeyo munnange y'ensonga z'abayimbi ne ba foot soldier zeeyongedde okulanda era ng'essaawa ya kakati we twogerera Operation Fire for Fire. Omwana abuuzizza nti tusimbule oba tulindemukko. Lunoke tusimbule oba tulindemu. Nze mbuuza tusimbule oba tulindemu. Kyembuuza eyo live gy'okola political show eringa political show bakusasudde muyiseemu Kyagulanyi amaaso oba
abayimbi be Uganda lwaki temwebuusa ne mulaba nti abo abantu ababawo obusente bali baluzingisa kitiibwa kyammwe twali tubawa ekitiibwa kati mwafuuka bakomediani mwaggwamu densa ate by the way tuba twogera ku bintu bya politics abayimbi b'eggwanga muli ba failure abayimbi ba Uganda muli ba failure total failures you don't even have the audacity okwogera ku byobufuzi by'eggwanga yadde n'omulundi nogo ekisookera da industry yammwe total failure temuyina copyright yabalema omuyimbi wa Uganda ne wakuba hiti 20 omulundi gumu talifuna sente taligaggawala sente zammwe muzijjamu kwetunda abasajja mwetunda ku bakazi abalina sente n'abakazi ne mwetunda ku basajja sente muzijja mbisiyaga muzijja mu kusabiriza ba government mwafuuka ba bega kati era buli muyimbi addamu okweyingiza mu byobufuzi by'eggwanga mugambe feri yalindamu feri yatuula temuyina kye mutugamba muda mutya kuziraivuza mwezo ne mutandika okwasamira Kyagulanyi copyright yabalema Kyagulanyi yagezaako banegulanga temuwulira nammwe mwogera kati no njagala musasire omuna Uganda ali wansi atamanyi byakusabirizanga mmwe njagala musasire omuna Uganda atamanyi kulya bisiyaga njagala musasire omuna Uganda atamanyi kwetunda nga ye amanyi kwekolerera omuna Uganda gudde wedduuka lye naye nga tafuna magoba akolerera musolo akolerera KCCA omuna Uganda asubudde mali okuva ebweru naye ng'omusolo gwe bamujjako gusinga ne sente zasubudde mali oyo Kyagulanyi gwa representinga oyo atamanyi byakusabiriza atamanyi kufera atamanyi nkwena kwefu kitokota era munange abaana banyiivu era nga ebigambo by'oboogera byo bisongobumukko era nga nkyeyongera okuba nga nkuwa ebigambo wulira abaana bye boogera ku nsonga y'ekiboozibozi kye bagamba mbu bakikozesa okubanga bakakkanya abantu abali mu struggle. Nze waliwo abantu be nali sisobola kuwa budde bwange yadde okuboogerako ku media kuno be bayimbi bano ba so-called celebrities abayimbi b'eggwanga Uganda ekyamazima bw'obeetegereza abantu abayitibwa baserebu mu ggwanga Uganda be bantu abakyasinze okukola ebintu eby'ekisiru and they are promoted by the regime by the way regime bapromotinga nyo manyi lwaki bapromotinga nyo oloza lwaki regime eteeka nnyo amaanyi mu bantu abo bateekamu amaanyi mangi kubanga balina dde ennamba y'abavubuka nnyingi ebafollowing era ebakkiririzaamu abawulira ebiyimba byabwe naddala abaana abato myaka 2 okudda wansi basinga okunyumirwa ebiyimba by'abo abantu and they can influence many people especially young children kitegeera oba young people oba kitegeera yensonga lwaki gavumenti ebafokasingako nnyo nga bwolaba abo mpulira saagaana kwogera mannya gaabwe ngenda babateerawo waggulu mu balabe oba kitegeera ekintu ekyo abantu abo ennaku zino balina ekintu kye bavuga nga kiri ku midiya kuno bakola nnyo birayivu eby'ekisirusiru bakola nnyo birayivu ebyugula z'abantu bakola nnyo birayivu era ne batandika okupromotinga obuseegu onu midiya era ne batandika okupromotinga okusabiriza ku midiya kati abaana abato bonna bwe babalabirako abavubuka bonna bwe babalabirako baba baagala babeerenga bo balowooza nabo basobola okukola bye bakola ne bafuna ssente oba kitegeera balowooza abavubuka ababagoberera era ababafollowing era abagala b'emyuziki baabwe bye basobola okunfluensinga basobola okweyisanga bo nabo ne bafuna ssente okitegeera abavubuka abo bakola gwa kusaba luseke ne babeera ku zirayivu zaabwe bo eva baba bakuba nseke baba basabiriza tebakyalina kiddako oba kitegeera teri kintu ky'amakulu kye bayinza kukola ku midiya kuno nga kizimba eggwanga Uganda tekiriwo era mba mubeetegereza bayinza okuba kati na kati balinamu omukono ogw'enjawulo omukono ogw'amaanyi oguba influencing okubeera ku midiya okubugula z'abantu ng'era n'abaana b'enkyukakyuka abamu obasanga ku birayivu byabwe ebyo eby'ekisirusiru bye batega ne batandika okuwuliriza andi ekintu kyonna kasi okiwuliriza n'okiwa attention okumala ebbanga otuuka ekiseera ne kikukakinga up your mind ne kiri obwongo bwo ne weekanga nga n'ebyobadde olowoozaako ebirala byonna tokyabirowoozaako olowooza ku ebyo abantu abo mubeegendereze ku midiya kuno baliwo okubugula za bannayuganda nakubajja ku mulamwa akaseera ke tuyingiridde bano abasajja gavumenti ekola ky'amaanyi nnyo nnyo okujja midiya ku traka okujja midiya ku mulamwa
ngera wabaddewo n'ekibozibozi ekigamba nga n'amawulire gagoyinga viral nti TikTok bagenda gibaninga mu ggwanga Uganda. The government of Uganda has banned TikTok. Bagezaako okusala amagezi gonna nti bawugulaza bannayuganda okubajja ku mulamwa n'okubajja ku biki ebiyita ku media bo bateekewo ebibozibozi byabwe ng'era ababeekulidde be ba so-called failed artists. Abo ba fake simanya fake celebrities. Those are not even celebrities because they are nothing. Basabiriza. They cannot earn anything from their music or from their content. But they cannot know that they have failed to get anything from their content because of the poor governance in Uganda. They cannot understand that. Neba bakozesa olw'okuba nti wakyaliyo bannayuganda ababuyabuya abacha abakkiririzamu nti bayimbi baabwe. Oba okitegeera bannayuganda mulina okuba abagezigezi. Mulina okuba abagezigezi. Bano abantu ebintu bya promotinga ku media baba balagira ddala nti ensi yonna esabirize. And abaana abasinga ab'amasomero baagala nnyo ebiyimba baabwe era abamu babakkiririzaamu. Omwana yenna bw'abeera ku live n'alaba abasajja bano talina kyasobola kulowooza kwalowooza nga bbo atandika okulowooza nga bbo n'okweyisa nga bbo. Era bwe basanga ku live nga basabiriza nga bali mu bwenzi babukola kyere abantu abakulu abatalina yadde okugamba nti nno bino ebintu bye tukola ku media tebisaana nako. Naye olowooza lwaki abo bo babawa ebbeetu ne bakola bye baagala naye ate ne bakwata ffe. Ne bakwata Nuuwa Mutwe ayogera ensonga z'eggwanga asunsula ensonga z'eggwanga ne munnayuganda ali eri mu kyalo n'ategeera kyayogedde nti kyekyo. Goloza lwaki abo babakwata naye bano abakola ebyekisirusiru ne babaleka ku media. Olowooza lwaki? Don't you think that these people they are state agents? They are here on media to disorganize, to disturb media. Abantu abali ku media babajje ku mulamwa. And funny enough nze kisinga okunuma nti abaana b'enkyukakyuka obasanga ku birayivu zaabwe nga nabo bali bize bawaakinga and their attention to it. Era be bashalinga ne bividiyo byabwe be babisharinga be babitambuza wano na wali ne ku page zaabwe obisanga. Kwa you people bantu mwe mutegeera bulungi. Abaana ba struggle mutegeera bulungi you people. Abantu bano mubeegendereze n'ebikolwa byabwe. Mubyegendereze n'ebikolwa byabwe era mulina kubaboola ne mubajjako ne follow zammwe. Mugende ku page zaabwe buli mwana wankyukakyuka ng'ofollowinga abasajja abo, ng'ofollowinga abavubuka abo ku bintu bye bakola ebyekisirusiru. Genda ku page zaabwe oba YouTube oba Facebook oba TikTok obajjeko follow yo bani following. Sina kindo oba deleting. Oba okitegeera. Kubanga ebintu bye bakola ku media bino just kusiruwaza bannayuganda na kubabubuyaza. Media bagitambuzeeko ebintu nti ebyekisirusiru bave ku mulamwa gw'eggwanga kubanga ennaku zino TikTok eri disorganized tekyali solid nga luli ng'ensonga etambulira ku TikTok nga ya struggle ng'erina okugguka. But right now TikTok sikyagitegeera. Yawudde. Andi mu kaseera kano ke tuyingiriramu aka 2026 tulina okuba nga tuli solid nnyo ku media. Tulina okuba nga twegasse nga media eri kimu nga tekuliko yadde any diversion. Bana abasajja batuterawo bi diversion ate mwana wattu nammwe ne mubi w'amatu. Nzolaba mbeera naawe n'olaba omwana w'enkyukakyuka nga yakusharingidde bogasi ng'oyo gasi oyo kuwemula kuvuma abantu kukola ki bibozibozi bya kisiru simanya kimpanya. You can imagine for me I don't even know nekyo ekiprogram oba kimpanya bye biki sikiwachinga nga nakiwachinga n'ebirayivu byabwe sibiberako but you can find yourself someone sharing you that stupidity in your inbox. You people temulina bya kufocusingako birala. You have to focus on that nonsense. Nga nannyini kampuni yeeyongera okuvuma abantu eri mu kusenguka era ebadde ekomamu otwabo tutinitini era nga bagenda era esaawa zino ndogola banvuga nva ku ground nze kennyini nva ku ground bibi kampuni egaddewo kampuni esenguka eri mu kusenguka buno obudde. Information gyenfunye ate ng'eva munda ddala bayisa 7 ogw'ekiro 7:8 emmotoka efulumya ekkabada efulumya entebe kwe babadde batuula emmotoka egenda okufulumya zikapeti egenda kubanga esimbula efuluma ekikomera ekyebuuzibwa bwe bava obaddawa nkunyonyoddeko babegako abadde ku live eno
nti kampuni esookera ddala omukulu gye yasooka zaali kampani 3 naye eddiridde eno bali bagiyita Izoni. Kampani ya Izoni abaagiraba, kampani ya Izoni abaagiyitamu, kampani ya Izoni be yakuba ku mutwe baali bangi. Kampani ya Izoni be yakuba ku mutwe baali bangi. Baali bangi. Ne bakuba ku mutwe ne galawo. Kakati kwe kufulumya Skypins Tours and Travel. Wampuliriza. Naye tewezezza yadde. Yasookera eri Ntinda. Simanyi oba bakyaliyo. Nejja ekola office tunulanga omuntu wano ku Entebbe Road Ekitende. We twogerera kampuni egaddewo bali mu kusenguka buno obudde. Era gwe ng'osula ku Entebbe Road yitirawo kolabe. Yitirawo kolabe. Oba obutereetera buzibu kubanga babawunsa bali mu kwetala wabweru awo. Ate babawunsa abo be bakuba bali abantu nti bojja okubanja. Kasitaka kutanda nojja ku office eno ngozze kubanja ssente zo ngozze babuuza nti ndi kukinga sitambula. Bakukwata ne bakusaaka empingu ne bakuyingiza ne bakuba ne bakubonereza ne bagga ovaawo baze n'okukola endagaano nti siriddamu kubanja. Ye Uganda yaffe ndowooza mubiwulidde munnange ate nayogera nannyiniyo muwulidde eri nsoose nemba wa nannyiniyo ng'awanda muliro ng'avuma buli kiramu n'okwemula nga kwatadde ekyo kye bayita ensonyi okugifuula obusungu. Okitegeera kye bayita ensonyi kuzifuula obusungu. Ensonyi akutte ensonyi instead omutuufu okwogera amazima ekiriwo asazeewo buli ayogerako gwavuma gwawemula gwakola ki. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde tukyali wamu nja kubanga mbikuwa. Sinava wano ekifaananyi ky'olaba mu background eyo ebadde mbooko ng'ennyuuse oyo nno kigambibwa mbu bamusanze nga yeegadanga ne dota iniro mbu so ne bamugamba nti obusiru buno